The Newsroom, where untold story is revealed. Amawulire asiga sanyu atera kitalo nnyo nnyini ddala eri famire y'omukyala Nantongo Agnes ono nno nga badde manager w'essundiro ly'amafuta erya Africa Oil erisangibwa wali eri ekireka yatiddwa mu ntiisa n'agenda maaso n'okubeera nga asuulibwa ku Northern Bypass. Omukyala ono Nantongo Agnes abadde akola ku ssundiro ly'amafuta yannyuka bulungi olunaku olw'omukaaga okubeera nga mwanatu adde waka awummuleko ku ssaawa nga 2 ez'akawungeezi. Ono nno teyatuukaka ne batandika okusaggula ensiko okutuusa lwe bamusanze ku lunaku lwa Sande nga ali awo ku kkubo we bamusudde ku Northern Bypass nga afudde. Naye okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano oba Kampala Metropolitan Areas amanyikiddwa nga Patrick Onyango ategeezezza nti poliisi ekyakola ekisoboka okubeera nga enoonya abatemu abagenze maaso n'okubeera nga batemula Agnes. Guno nno asigwe mulundi ogusoose naddala okulaba nga abantu bafa ku Northern Bypass ate siwe wokka wabula naddala ku Entebbe Express era nga bano bawambibwa ne batwalibwa ne battibwa ne basuulibwa mu bisaalu ng'omwaka guno gwokka bakalipotinga cases ezisukka mu 5 nga bwe tutunuuliramu okuva mwaka gwa 2021 okutuuka mwaka gwa 2024 nga case on percentage ng'erinnya bulinnya ng'etuuse mu 18.0 kusinziira ku rate eyo gwa agenda maaso n'okubeera nga ongoberera gw'omulungi akyatugoberera ku Beyond the Newsroom. Nkusaba n'obumbeefu obw'ekika ekyawaggulu vidiyo eno soko gimpereka like munywanyi etambulire ddala etukeneko oyo omulala yandyetaaza ogenda mu maaso n'okubeera nga agifuna atana subscribinga nga gwe mulundi gwe ogusoosa okubeera ng'olaba emboozi zaffe soko subscribinge nyiga kadaawo okajje mu personalize okateeke mu all ofune notifications zonna ku stories zonna ze tuteekayo ku mukutu guno tusobole okuba nga tutambuza butereevu ensonga simasonga gweyagala olanga naffe simu zaffe weziriwo wansi ku screen osobola otukubirako ne tukwasaganya business bulungi nnyo nnyini ddala. Era bw'oba oyina omuntu wo nga mwebuuza abadde omukyalo yakola ku ssundiro ly'amafuta erya Africa Oil Agnes Nantongo Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 77453 ne noti 7442641 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Bambi yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Omukyalo ono bamulesezza abaana be nga bato. Baganda bange ekituufu kiri nti bwe bavaayo ne bagamba nti tewali yali safe saagala ensonga muzibalaatiremu mufeeyo ennyo. N'abantu abakola ebikolobero nga bano bibanga beetaaga okubeera nga oba oliawo abakuumaddembe basitukiramu ne bayamba abantu. Muganda wange ekyamazima amatuufu kiri nti embeera bweti nnyingi nnyo mu bantu ate era nga ze mbeera ze tugenda mu maaso n'okubeera nga tutambuliramu. Nantongo yattiddwa n'asuulibwa ku Northern Bypass. Abantu bangi be bazze batta ne babasuula ku makubo. Okusinziira ku inside information kigambibwa nti abavuzi ba ze tuyita takisi ezimu ku zo teziba z'abasaabaze wabula ziba z'abo abanyaguluzi abamala okunyagulula abantu ne babavuga ku express bwe bamala oyita ku checkpoints ne batugambula abantu ne bamala ne babasuula ku makubo. Era nga basinkanye emirambo gy'abantu mingi egiyiseeko n'ennaku nga bagenze maaso n'okubeera nga battibwa
mu mbeera y'emu. Kakati lwaki eno story tugireese olwaleero eri ggwe munnayuganda, eri ggwe akozesa oluguudo olwo, osaana okubeera nga weekuuma, kubanga bano abasajja bo bajja okubeera nga basaanyawo obulamu bwaffe, ate bamalirivu nnyo okubeera nga bakikola leero n'enkya olw'ensonga tebamanyikiddwa be baani era be baliwo abakikola. Okusinziira ku inside information nga poliisi ekyagenda mu maaso n'okubeera nga ekola okunoonyereza okwayo, nga n'abantu ab'enjawulo bakola okunoonyereza, nti kino tekikuyigula ttama gamba nti mwotudde mulimu omukyala ayinza okuba nga naye y'omu ku bo, era nga bagamba bwe bamala okubeera nga bakunyakulako n'okubbako ebibyo, either akwata engatto ye y'akakondo n'agikuba ku nkoona, awo ne wabeera entandikwa y'okusaanyaawo obulamu bwo. Abantu bangi bafiiriddwa abantu baabwe nga bakyabanoonya nakati, naye nga babasudde mu ntobazi oba tubiyite ebisaalu by'oku ntebe express. Ono omukyala bambi abadde akola ku ssundiro ly'amafuta nga ye manager, abatemu ne bagenda mu maaso n'okubeera nga bamusaanyaawo. Okusinziira ku poliisi tennaba kubeera nga etuwa. Wano wenzirirayo okubeera nga nsaba ab'ebyokwerinda nga mbabuuza banywanyi muli luddawa. Singa oluguudo nga luno lwonna nga lujjuddeko cameras, ebikolobero nga bino tebyandibaddewo. Ate era ebikolobero bino byandibadde bikendeera singa kati kamera zileeta footage ne ziraga omukyalo ono okuva lwe yavudde entinda, yakireka wuuyo n'atambula paka we bamusuulidde ku Northern Bypass, kamera ziriwa ezikutte era footage aliwa. Ab'ebyokwerinda ku nsonga nga zino musaana ate nammwe muzitunulemu. Entebbe Express lwaki yenna tajjula amataala ne kamera ezikwata ne kiyambako okubeera nga kikendeeza ku miwendo gy'abantu ababba abantu. Twali nga tugamba boda ze zitta abantu, era nayise mu bitundu ebimu eby'enjawulo nga bagenda mu maaso n'okubeera nga ababoda bo bennyini beekolamu omulimu okwata ababoda batalina ID abatalaga nti tukolera ku stage eno, ekiraga nti boda nabo omulimu gwabwe bagwagadde batandise okufuna identity, balina ebyabwe ebiboogerako n'owa boda butya bwaba ti era ojja wa boda ku stage nga bamanyi nti nno gundi yakoze eki, yakututte. Kati poliisi mu omulimu gwammwe nammwe guli luddawa? Nga tetunnagamba bannayuganda kwekuuma, kubanga nze omuntu sekinomu nze security esookerwako, wabula security eddako ye ya poliisi etukuuma, kubanga eriwo okuuma bannansi n'ebyabwe. Bannayuganda essaawa eno gye basinga okubeetaagiramu. Enguudo zino kati abantu batyo zivugirako ekiro. Bw'ovuga emmotoka either neekufaako ku luguudo olwo, Katonda aba takuyambye kufuna kakari ekujjawo, oyinza okuluzinga obulamu bwo nga bazigu bano bakusanze. Ebiseera myaka ng'ebiri emabega mu bitundu by'e Busega waliwo omwami omu gwe bagenda mu maaso n'okubeera nga banyagulula misana tuku, nga bamunyagulula baali ku piki, kati ne basaanyeewo obulamu bwe. So ensonga zino baganda baffe ab'ebyokwerinda ate oba oli awo mugende mu maaso n'okubeera nga muzitunulamu, nabye obulamu bw'abantu busaanawo. Ate naffe bannayuganda tufeeyo nnyo. Bw'oba otambula lwakiri bw'olira banno wolaze bw'oba ova ku mulimu nti siibula otuuka ogaye nti banywanyi ntuuse bulungi, ekijja okuba nti bw'ofuna obuzibu bwonna wabaawo ab'ebyokwerinda we batandikira okunoonyereza. Ate era temwerabira kwewa security nti security esinga eva ku gwe wennyini gwatandikirwako okubeera ne security. Banywanyi, mawulire ga nnaku ga ntiisa, kuba tuzze tufuna incidents bweziti. Mu wiiki gye tukubye amabega basi bagikuba amasasi ne batta abantu bonna abawera 6 mu bitundu by'e Sudan, era bakaawonawo ku abo abaawona bagenda mu maaso n'okubeera nga munywanyi balunyumya olutabaalo, babakozesa ne babakola buli kintu kyonna ekisembayo okuba ekibi.
kati nabo baluzinge obulamu bwabwe naye ng'abalala balugulamu obulamu. Saba ebyokwerinda mwongere ogenda mu maaso n'okubeera nga mukuuma bannayuganda ate nga ne bannayuganda naffe bwe tweyongera okubeera nga at least twewa security esookerwako. Ebikolobero nga bino mu ggwanga bingi ate biyinza obutalekaayo kubeeramu wabula tubirimitinga tufaayo nnyo eri obulamu bwaffe n'okwessaako security eyesinga. Bantu tebakyayina mutima, tebakyayagala ate tebaagaliza. Oli akutta lwa mitwalo ebiri, lwa mutwalo, lwa mpalana ey'ekintu ekitalina makulu, lwa nsimbi, lwa futwa n'ofiirwa obulamu bwo. Obwana bwo ne bubonaabona nga teri agenda bwa yadde ekikopo ky'amazzi. Embeera bw'eti yeekaabya. Banywanyi kamba siibulire wano mbeere bulungi ate mweraba tusinkane mu stories zaffe endala nga bwe zigenda mu maaso n'okubeera nga zigoberera ku mukutu guno. Ate omwezi gw'omwenda tuguwunzise nagwo mbaagaliza omwezi ogw'ekkumi omulungi ogw'okukola ennyo ate omwaka lwe guba nga guggwako n'ebikolwa nga bino ebyekko byeyongera ne tusaba omutonzi atuwe obukuumi obusinga kuba ate ye komanda wa security asembayo. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.